Tubaniriza mu program ya Sozo Property Consultant mwe mugulira ettaka ku bbeeyi irayisi kwe mumanyira ebikwata ku ttaka n'engeri gy'olina okubiranga atolifunamu mateeka amatuufu. Omulaba gwe tukyaliko gwa poloti ey'akakadde akamu ey'obubiri ey'akamu ekitundu yeriwa omwanjuzi nze lujja nga ntambula n'omukugu okuva mu Sozo Property Consultant. Nsaba osooka obuuze ku bannayuganda. Abalungi abatulaba mbabuuzaako bwe pona okwebaza ow'ekitiibwa lujja ate nate bulijjo bwe tusinkananga ku nsonga nga bwe ziti ne twongera okubangulira abantu baffe ku bintu ebikwatagana ku ttaka ettonotono mu bbeeyi esoboka ate ne bayongera okulabika nti babitegeera. Abalungi abatulaba yonna gye musinzirira okutulaba mbabuuzaako omulundi omulala ate nate mu lunaku olwaleero tusuubira nnyo nti muli bulungi era nti n'obulamu buteekwa okuba nga bubatambulira bulungi era nga n'ababuuzaako si mulala ye director era nga ye CEO okuva mu Sozo Property Consultants Uganda Limited. Sozo Property Consultants twabakana n'eddimu eryokulabika nti tutunda ebintu ebipya n'ebikozeeko eby'omu nnyumba eby'omu saaluuni eby'omu restaurant eby'omu gym ettaka n'amayumba. Yes. Tusangibwa Kireka Kamuli Road. Esebo ekitiibwa. Okay, so bulijjo kino kye twebuuza abannayuganda ffenna. Poloti eya fuuti 25 ejjako nyumba ki. Leero mwami Sozo atwese ku ground era nga tukyaliddeko munnaffe Madrat ku mulundi guno yeefunira poloti yeeno bwe twogerera ennyumba ye wetu bwefaanana. Eno kati property gye tuliko ya Madrat mu butongole era agenda kubanga atuyisaamu yasobola atyo okufiitinga ennyumba ku fuuti 25 kuba mikwano gyaffe abalungi babaddeyo nga beebuuza nti epoloti fuuti 25 ejjako nnyumba ki. Osobola okusigazaako olujja luno olw'emmaaso n'osigazaako n'olujja olw'emmanju kwegamba n'obeera ng'otandikirawo obulamu ate nate ebbanga bwe lirigenda nga liyita osobole okuzimba mansioni yo gali kwoleka ey'obirooto byo. Wepimamu olujja lwalinawo wano ndowooza ne woba ovuga forward bwe tuba tubala ebika by'emmotoka obugazi bwazo ebeejaawo ate nga lwandibadde lunene ow'ekitiibwa lwa nsonga nti ye yayagala okusigazaayokko eri emabega space ya fuuti nga 15 era tujja zipimamukko abalungi ab'ekitiibwa ndowooza bazirabe nti lwandibadde lunene okusingako lwakuba ndowooza akiringa mukko eyo byonna ajja kubanga ate abitubuulira kuba munnaye kati tuli wuwe nti wakyali wa Sozo Properties era agenda kubanga atwegattako mu kaseera katono nnyo atuyiseemukko mu pulaani ye yalowooza atya ki ekiddako ng'embeera amaze okuba nga ateekawo property weight ge makaage amapya kuba amakadde mbadde sigamanyi investments ze azizimba zino eziri ku ttaka ettonotono mu bbeeyi entonotono n'azissa katale n'atunda n'ateeka katale n'atunda era ali eyo atulaba nga bwandijagadde eno yennyini okulabika nti ogiteekamu akasente eri ku katale osobola okuyita ku namba zaffe Sozo Properties ne tukuleeta ku nnyumba eno n'ogigula n'ogyewangulira ate nate ne weeyagalira mu ggwanga lyattu Uganda mu mbeera y'okuba nti ospendinga sente ziyitiridde ku properties ez'olubeerera. Essebo ekitiibwa. Property ya Madrat eno bannange atulaba okwetoola ensi yonna ntegeezeddwako nti omusajja akola investment. Njagala atunnyonnyole pulaani agijjawa n'embeera y'okuguma n'agamba nti mu fuuti 25 asobola okuteekawo ennyumba. Madrat osazeeko onoonyezaawo ono wange kirujja mutwabulabire mugamba nti akasajja akapi naye amagezi okuvimbira ku byabwe katunfumbire wuwo ne bwe njagala samba kyakyolujja kiriya muganange obulamu bulungi alhamdulillah nebaza mukama namba 2 inshallah mu myaka gya 257 njafuna mukama wange yaŋŋamba ekintu kimu obugagga sibakyala kukola nnyo bali kusanga kitambula kitya kirikiriya ennyumba nga nnene nnyo nalaba ennyumba ennene nesusseeko nina kyenkubiriza eri ba artist bannaffe omanyi mu art bagamba artist tuli so extravagant baganya okugula muyenga bagaguma asonde miliyoni 6 agula ekintu ekinene akola ekinze yambusa amaaso esozo mwana mutono y'amagezi mangi yangamba ekintu kimu badde atandika n'akatono ekine kinaakusanga so nze natandika n'akasente katono tujja tulanga tuva ambasada ba Sozo omusajja yankola akakodyo ne Sozo nemwebaza nagenda okufuna mu covid nno ngenda nfuna akasente kange office
Madrat sigenda kukombya gwe toyogomba munno natakuwa kasente nanga zizino sazo milioni ya 25 kwa jangayo mpola okulyako nampa 25 nasigaze milioni nanga zino sente tugenda nkwemwa akataka 5 kwa 25 mgaba muzeeka nawe nga 25 kwa 5 baziwa Madrat mu milioni etya ne sente we wano olaba njaga sokombuli ekintu kimu gwe Madrat mu kifaananyi kyo bakwata akakadde kubaga bakakuwa mu fuuti 25 kwa 5 kyaso okuja mu bulongo kuyomba amuzeeya awacha muzeeyi njagula kintu nga kinene nangamba katoyagala kulwana nenkole eyo yagala kulwana nemukade datata sikwagala kulwana nga zino nzitutte era endagaano yo yiino mukulemesa akakadde kaako wali oyagala kukakola muki ati nze byange bimanyi abana bakuba pate after pate nganzirawo big man oli best nawe woli okimanyi dio Madrat and Chicco kalinanga munamujamu kalina wano wange ngakola woki nze tubira tupulani tukyazimba tukyazimba ekyo kyagamba ataloza wano wokka bwagira nange najjako eri kwega tusobole okuba ekintu tukitwala mu maaso omulundi sokoleke musajja wo kufuta 25 kwa 5 kuyatadde ennyumba eno ogiraba nene njiraba ninamu eddiiro ninamu master bedroom ninamu n'ekisenge ky'abaana n'ekyabagenyi lujja wano awo ziri 25 futa 25 then muwanvu gali 5 mu buwanvu bw'ennyumba okudde eno naye kati kuona okusayiza erujja nga bw'omulaba ebanga eka era ddala eka naye tegeezako kugamba abantu wona wantu wammanga kwe mooka ya madamu emooka yange ejja obulungi wano eno era singa njagala nawakwa nayagala nnyo okuteekawo akantu oteekawo akaddo buli wozimba ennyumba oteekawo akaddo ak'okukiringira ne bakyali yasimbye n'akayembe naye ate ennyumba eno si yeyange ey'amaka si wano ennyumba eno era eri katale ozimba akantu kwe katyo emanyi nteka musozo batunda kyobola kiba kirungi nnyo that's why abantu balina omumanya owuninga kuba ne property eriyo tolina kuba na sente nyingi tolinda kukola milioni 5 mitezijja wera eziwera ate na nyumba gizimba ebirozo bimwogera ndaba abantu bibiva mu bakyamu lwaki kijja kitane mulowooza omanyi twagala ebinene lujja si yatabuka mu kuvuga emotoka twagala vuga nnene poloti twagala zimalayo olaba twali mu covid yawo twali tumanyi nti eggwanga bayinza olisibako okumala ebbanga so abantu abaali bapulaninze bo baali bulungi nga tebakola ki nga tebaddaada kati mu time eno ino pulaninga bwe walajjayo covid owokubiri ate ye nga mukambwe ng'omuntu bagamba bw'omutunulira mu mmunye akwatirawo so kati omuntu olina okwesetinga nga bukyali n'oteekawo n'emikwano egitugasa ba n'emikono nga gitugasa ffe so si mukama waffe just but is our good brother ffe yatutwala mu bintu bye ntakuba ekirowoozo nagala kola bwoti omugaga tayagaliza mbaga akwawigwe n'onywa n'enkya n'okola n'akuwa nekino ekintu n'owa booda ng'ovuga booda ate kintu kyayina n'oba ovuga booda ekyanga oli mu kaboodako oteeka 5 osonga ja plot ya mitwalo 7 mwejo ng'owaayo mpolampola n'owaayo 2 n'owaayo 3 naga wayi sente oziweddeyo endagano eyiyo kibanja mpola kibanja mpola ekintu abaakulaakulanya by the way waliwo ekibuuzo kye twali tusinga okwebuuza n'abantu kisoboka kitya fuuti 25 okugendako ennyumba kyekintu kisobose mukirabe olukoba leeta fuuti 25 kati nno teweewunya n'emanju nina gyenkiringira ne ba big boys mputidde saba bamanyi ebintu kati bya kamera njagala buli muntu alabe kyetwogerako si byakutuyisawo buyisa otukomye wano wano golamula nayagala olamula nze nzuuno kati omanyi sente nina wano eno ku milioni emu nenyumba gyenate omanyi sente ze nina wano eno bwemba ntunda kati ojja kuba sente ompa mmeka kati wano wanene nenze ngenda kutwala ku kange kati 25 kwa 20 mwezi namunyi w'omuntu okuba mu lutalo ogenda kirabawo
ate no yazimba maka ga kusulamu wasigala wange wasigala wange lwaki tebwefuga lwaki towa ekisooka biri ekitiibwa no kati olaba wano Madrat akyasobola okugasiwa bayagala abantu bagwamu ebizibu kati gwoteeka wano oga kantandikidde wano kubanga ekisinga obukulu buteekuumako ssente bwekwata emiliyoni Madrat yateeka wano oba erinze zinateekayo osoza mbalamu engoye n'okudigidamu ate nze ŋŋanye ne bwogamba kati tugeragenda 25 kwa 20 mwezi njagala tulabeko ku kyebateeke kuliko ennyumba akakungu njwale njaba yiwe bbiimu yiwe bbiimu nkole kakalina abasajja bano bannaye omuntu abeera omusajja aluleese zakwata pima nze ndi mugagga nawe emyaka ejange mikulu kugwe kwata olukoba nkusinga ennyumba okutidde kwata olukoba pima pima nze mmwe bagenyi bange pima kunsonda jya kunsonda kyekyo tolaba genda kusoka tekikumali olabye zeza 25 nebulamu 25 zennyini nali njagala kubba kkubo naye mama nyini kubo kyusaboti olukoba zezo kyekyo 25 lwaki nze bandekerayo kano ina mmalayo nina nayeba wange muzibu nayisaamu olutalo mukatona nkuba empi luddayo lutya okuyingayo munda nandyagadde naye waliwo omuntu wange abeeramuuko sadagadde eki naye ekyoke njabalambuza sitting room yino eno master bedroom kino sege kyabagenyi side eyi then oli nekyabaana nina ne sitoowa jaita kamera muje mulabe ono doni 25 taligera ku nsonda zeza 5 mpozi nga yakubba nnyini oluta zigada asobola yandikozewo nawe bamuziika nebijja yandibeeredde ddala wano wamma mwena abatulaba eno ennyumba eri on sale gano sige maka gange ennyumba eri on sale Sozo Properties mwebe batunda ogwayi gwa kuzimba Madrat weyagalidde mu kintu kino sama oba aliwa njakumaziga kunywawo kati kamba twale jawa kamera jangu kamba twale manju okyatulambuza nnyo kyeti tasoboka mu dunia eno miliyoniya wa generation yenu luno lwe lukubo lwange si miliyoniya naye ngera kale miliyoni naye era ngera sinyo domusudiya nyajja kweraga luno lujesi luko luyita mbuyisi nga lwaki njogera ku bisenge tukyakola tukyakola soko gye vayo n'omusajja zino ze kabuyonjo zaffe oba kabukyafu zaffe ozirabye zizo nnemu 2 3 za kabuyonjo ate zaki olabye zino zeki zetoyi kano kalujja wano lyerinnya lyo lujja ate wakigumiza nnyo lubakuba lutono lubadde lukuubo naye luki lujja ennyumba weeri nebaka n'olujja mweruki mweruli eno sitowa yiyo gya obunene bwayo gwe mulambe bwayiise nze sitowa yange yiyo kitegeera enoso anagula ennyumba yanaamanya oba nateeka mbiki okufumbirayo manda biki nekyanomulanyi nolenzo gigula nga waboda nani Madrat tusente mbufunye enso okugula ennyumba yo nateeka omupiki nekolanga galaji ye gya ennyumba ogirabye obunene bwayo so abantu balina okumanya lujja nti akasente konna koba olina osobola okwewunira property okitegeera ate olusi n'ennyumba zino okugizima togizima nti ndo ojja gizima lumu nigwe kasitoba nga olina property nti ofunye awantu ofunye ettaka Sozo kyagamba nti wata akakadde emu ekitundu miliyoni 2 osobola ofuna ettaka tino oteekako ennyumba kati olaba wano 25 kwatano olaba ekintu ekitulako n'omuntu bw'akirowoozaamu aba ayagala obuntu gunene gunene so abantu balina omumanya nti
akasente akatono obutakalya osobola okuwuninga songo jekeri master bedroom mu maaso bino nabyo bisenge bibiri ayina ebisenge kino kisenge nandi batadde munda nete munda gwa bulungi eky'abaana eri master bedroom ebisenge bibiri kimu bibiri bisatu ya neddiro n'olukuubo onsanze nina abagenyi bange babeere baveeyo wa musumba wange bagenyi bange baana batono babibaye musumba jabuze ku bantu mujja mumbuze ku bantu ayi munagasa abayenze ku TV amujja mutukwateko mu ngalo basumba bano kati bano nti twali tulina okukolaga ebintu bino nati nabo tubalina programu yaabwe nga balina okukola ki aweebwa ekitiibwa musumba ddojangu musumba butto batuze bakukyalo betuwangala nabo nona amakage soon tugenda gamaliriza agula gakusulamu awange fe tugula tuziba gakula yagula gakusulamu naye nasebo ali musumba yetazaza tali mu byaffe byakuzaza sente asobola okugula naye property nagamba kati iyo njitadde katale naye asobola kuba bizinesi kale onakyo njagaza materembwa mwewale kumbuuzaako mundabire mukama wange gyendi mwagala nnyo kyekyo tegedde owoyita ndozolaba kati ateze swahaba wano kati namba 3 ndabyewo kati ndowooza ondabyeko si bwe kiri muve wano mbaterembwa lindako tugenda wuwo olaba kyenagabiri kati nali kwa 25 gwe toli wala nnyo na wano eri 25 kwa 2 mwezi wona nga yenkane tugenda olabye tugenda sina baterambwa anti tulina okakasa abantu nti amazima gali mu lukoba ndabe wa Chicco so kati wano wewano lujja wakatetenkanya atombongako naawe nze ngamba ono ate nkwagazaki so kyetwagala okugamba abantu nti omuntu osobola okuba n'akagundi akatono oteekawo akantu kalako kalaba nakateekawo naye omuntu n'akakola ki bulungi nnyo eri kiri kyakkirira ddala kati kano kalaba lujja 25 kwa 2 mwezi uyo Sozo oyagala kakasa genda side eri zikanyimirire wano kwata kuli olusooka ddala emabega wali 25 ndoza okalabya alina n'olujja ssebo lunene abaana bazanyira wano ngutidde asobola noteekako ekikomera jangu opime jangu okwate wano ndoza olaba era nowona 25 zezo ate waliyo ne ka space so wama olaba kyetugamba abantu olaba ffe enkolagana yaffe ne Sozo twatandika nga ebyokusaaga but of course oteekawo obuntu bwokitegeera anti no property buliko nnyiniyo kati ekyaliya naye just kulaga abantu nti kisoboka okitegeera tolinda kusonda miliyoni 5 ogule ettaka talika n'akatono ensi ekinakusanga eyo miliyoni 2 wano mpazi wagulawo sente twagala nnyo bantu bamanyi wano wakakadde na wano ate bwennengera view ba neighbor wonna ndaba kyali kibugobedde kukakadde kamu ak'eggwanga Uganda naye ate era ekintu ekirala ekiriwo abantu kye bandeetaza okumanya nti 25 kwa 25 zino mu bitundu ebimu ebyenjawulo ate wattu tuzirina ku 75,000 mu bitundu so ekyo nakyo kimanyikibwa okusinziira ku kifo ky'oba oli nti kino nga bw'okiraba nti kiri kikulaakula mu mukko ate era kumpi n'ekkubo era nga bw'olaba kubo wali wetwetedde omukulu ga mududumuli mu maaso yes bwe baali bakuleetera idea y'okulaba nti you can invest n'otunda essaawa eno ng'omaze gwe n'okukwata ku success y'ekyo kye bakuyingizaamu owulira kiki kyozzaako ate kakati munnange manyi buli lwokola ku kintu n'olaba nti osobola kifunamu okitegeera oyongera ate okuddamu amaanyi kino onakola bizinesi n'olaba nga ate epiikinga oyagala oyongere buli kofu oyongerekemu kati ate era nina awantu awalala
ewo wafuna nga bubiri swaga nnyo gamba abantu biki nate ono awalala wata awali obuntu obuli mu kutambula osegira tugenda tukutambuza kwegamba kati mwe mwayingirira ddala mu system budde bwe butukulemeseza n'esozo byonna era yakola kibirayo n'obudde twantambuddeyo yonna tusooke tukomeko wano Madrat ku mbeera kati woyimiridde mugagga munno omulabi ekintu musindise ewuwo niwasinzeeko ewuwo tokobye nnyo ansinga bugazi baya musinga wagazi anoonya muguzi oba asimanyi nkyanoonya agula watunda dda kubeera yalabira ku nze sozo nakwagamba ojja kikola nawambesa okujjukiza eyakatwegattako Madrat yazimba ku fuuti 25 kwa 5 kyokka ye mutono Chicco yazimba ku fuuti 25 kwa 25 ye munene sigande nti wensula tuli mu mbeera weyateekerateekera abantu oyo inazimba mu kikyo in fact kambeebaza era buli omu azimbe mu fuuti ze talina bwayigambye nti kaneyongeze oba bakayanye na neighbor nkibeebaliza mwami Sozo ekyo nakyo kibeeramu mu mbeera ng'oguza abantu nti tokayana ne neighbor ebipimo byebino kibeererawo ddala kyekikyasinza anti ettaka omanyi kitegeeza biwandiiko so kati ekyo ekiba kiwandiikiddwa ku sketch nga bwe beekubiddwa kyekyo ekirambika obwannannyini bw'ettaka so toyinza kuyita ku sketch bweyitako abantu nga ku bibanja balwanagana era kasita oyita ku ndagaano yo nga bwekoma kyonna ky'oba otadde okusukka endagaano yo kiba kijja kuggibwako so olwaliro tuli ku ground bulijjo abantu kye batwebuuza fuuti z'oyogerako 25 kwa 5 25 kwa 25 nnyonnyola abantu mu kifaananyi nga balabako ensonga zonna abakulu already babadde bamaze okuzoogera ennyumba erabikira ddala because abantu badde nga batubuuza fuuti 25 kwa 25 kikusobola kuggyako nnyumba ki naye kati mugirabye toilet egirako ddala amaka agatudde entende nti embeera y'omuntu okutandikirawo obulamu ate nate okuba nti agenda mu maka ge ag'olubeerera so basically 25 kwa 25 muntu atandikirawo obulamu ate nga bw'agenda ku nnyumba y'ekirooto kye naye ate n'ava mu mbeera y'okupangisa kuba kati eno ennyumba ogyogerako ki ennyumba ogyogerako kyeno bwe kwandibadde kupangisa era omuntu yandibadde asasula emitwalo 45 oba 5 ng'ogiraba bw'eyimiridde kyendabye ku nnyumba zino entono gikole bulungi giwe finishing kabaka gibeezaawo omulala akyalinayo ekibuuzo era ku nsonga eyo yennyini nga yeebuuza nti kale ye Madrat ayinza oba yasobola okufuna pulaani kikagiina n'afuna ekintu nekivaayo nze atayinaamu wadde nga neetaaga buyambi Sozo Property abumpa tuyambirako ddala abantu baffe okupulaninga maze okugulako onoopulaninga n'omanya nti ebintu bino si bizibu kati ennyumba eno buli mitwalo 10 gy'oba ofunyeewo gigula matiriyo nga muyitirivu nnyo emitwalo 10 egya Uganda nti mu location wano we tuli bulooka 10 zigulibwa emitwalo 10 kati n'omanya nti omusingi gw'ennyumba eno mulamba ngutaddeko bulooka 2000 eno gye tulaba wano eno gy'olaba eno omusingi gwokka 2000 essebo w'ekitiibwa n'omanya nti awo ngenda kukozesaawo emitwalo 20 kati olwo nno otandise jjukira ekirungi ekiri mu kuzimba ennyumba zino nti buli matiriyo gw'ogula mu mpolampola amala emyaka 10 nga tafanga abeera waawo akuwa kaddeke emyaka 10 mukupeesiyo mpolampola buli ofunayo emitwalo 10 n'oteekawo obusawo bwa seminti 2 kamu n'ovaawo n'ogenda waggulu so tukuyambako okupulaninga okozesa emitwalo 10 20 10 so jjajja Chicco bwe kiri nti already waali wano omuzimbi ensawuza seminti 2 ayinza okozesa ensawuza seminti 5 so kati gwalesa ebiri esatu n'ogayisatu zizimbe teweeganya bamukwano gwa kyoyagala okole nakusaiti bana abazimbi boyinza n'obafumbira ali nga bakola ne banyumirwa so ofunye ogwezo gawo wayi muninginya wange gyali oli luddawa ng'oteekayo amala kuŋŋaanya ofune zonna miliyoni 2 ekimba kyonno kimaliramu ddala abantu amaanyi ate abantu bangi nnyo balowooza nti ennyumba bw'ogisanga nga yaggwa nti oyo omuntu yalina ssente omulundi n'ateekako kaataddeko poloti zikyaliyo poloti zikyaliwo nnyingi nnyo estates tuzirina mu bitundu byonna eby'eggwanga Uganda wonna w'osonga olugalo ebbeeyi tennakyuka ebbeeyi tekyukangako
Bei ya fefe eva Sozo Properties abantu batumanyi nti tuyambako omuntu wa bulijjo kusavinga sente tuzirina okuviredda ku mitwalo 75 ezeggwanga Uganda poloti tuyina poloti ezakakadde ezakamu ekitundu n'ez'obukadde obubiri. So mu mbeera eno abantu luli wabasomesa ku bibanja bino program eyo bajagala nnyo omuntu afuna ki ng'afuna obwannannyini mu kifo ekyenkana w'ekiti? Omuntu afuna ndagaano waba wandagaana 25 kwa 25 ngesayiningiddwa of course omutunzi n'omuguzi yes tuyinza okuteekako abajulirwa abasinga okuba ab'enkizo nga bachairman nga bagize then wekubanga obadde oguze ku kabaka then ofuna ebbaluwa ekakasa obusenze bwo okuva mu kabaka then bw'obanga obadde oguze ku muntu nannyini kibanja n'ofuna kye tuyita consent oba ekkanzu oba ebbaluwa ekakasa obusenze bwo okuva ewa nannyini ttaka kiba kiwedde lubeerera teri akugambako. Ensasula ya poloti ekyayimiridde etya? Nsasula ntya nze alina ssente ntono? Omusolesole tukyagukwatira ddala installment okuba nti omuntu asobola ffe waffe okusasula okuva ku mitwalo 10 emitwalo 10 n'otandika okusiba egy'eggwanga lyattu Uganda era gigula esebo w'ekitiibwa ng'akikola atya olwo? Tutuula naye ne tumanya embala y'omulimu gwe oyingiza ssente buwiikiri oyikola buli lunaku mulimu abantu nga ye bw'afuna ssente kati ekyo jjamadi okimanyi nti mulimu abantu nga ye bw'afuna ssente azikozesa oba azikyakalamu oba azikolaki ne mulimu oli bw'agamba nze njagala buli lunaku ntekengayo sente zange bwe ziti kati tutuula ne tupulaninga osobola kuleeta sente kiweddewo ebijjira contacts za Sozo Properties kuba timanyi bangi beeyagaliza ebifaananako webiti baagala okubaako balandira odi mu mbeera emu oba endala bakufuna batya physical ne ku contacts? Sozo Properties tusangibwa Kireka wali Kamuli Road. Omuntu yenna wonna oba oviiridde oba wobawa Kireka Kamuli Road okutuuka oti Kireka Kamuli Road esebo ekitiibwa ne bw'obuuza mwana muto ne bw'obuuza nti ngenda ku Sozo Properties bakutuusa butuusa esebo yes n'ennamba ezo eziyitawo of course babeera basobola okuba nti bakuba ne balyoka ne bajja ne so ettaka weeriri Sozo Property Consultants jangu ogula ettaka wabula tukugamba nti woba ozza okulambula olw'okuba nti tukimanyi nti ettaka already libeera weeriri totambuliraawo so jangu ng'oli kushuwadiru nti at least ogenda kufunamu ettaka owulidde ettaka olabike nti ogira so tulinawo n'enteekateeka nti tusimbula ku ssaawa 8 eza buli lunaku kuba okugenda ku estates zonna ezaffe ez'enjawulo so ku ssaawa 8 tuba tusimbula so ayagala okulambula ku kitebe kyaffe ekireka wali abantu tujja twekuŋŋanya then ne tusimbula ffenna oba abantu 3 then ne tugenda ffenna ne tulambula estates zaffe abantu ne balyoka nga bagula so kyovola nti tugamba omuntu nti okugamba nti ate ssente ngenda kumala kuzigyayo ku banka mu ddakiika eyo yennyini ettaka lyo lyoba ogizeemu tulina obupande bwaffe obwo producer ajja bubalagako abantu bwe tubatera mu ttaka nga bamaze okugula nti oluba okugamba nti eno yeyange egyengula tukuteekeramu akapande ka express mu ddakiika eyo yennyini ettaka liba lifuuse akapande kuliko ki erinnya lyo ne sayizi n'obunene n'obulaga nti kati kyobuze so oba otambuddemu ne ssente kiba kikuyamba ssente ozirekerera ddala awo nti lino ettaka lyange ndiguze so saate kati lye nasiimye nkomyewo olunaku oludda kate nga balitutte no so mu mbeera bwetyo ye Sozo Property Consultants Kireka Kamuli Road social media handles ne namba z'essimu zaffaawo weeziri sorry. Okay. Kale tugenda kubebaza nti mubadde balabi balungi okuva gye twatandikidde paka wano we tuli mu kuwumba wumba emboozi yaffe ne programu yaffe eno ennungi ebeereddewo Abannayuganda mu mbeera y'okwewonya obupangisa nga mufuna ettaka ate era nga muyiga kuba buli we tujja ne mwami Sozo abaako kyatuyigiriza wano ne wali ekikwata ku ttaka kuva ddala ku bibanja ate nammwe abafuna ebyapa kugamba nabyo byonna abiina estates agambe zikyaliwo n'empya nnyingi nnyo zaali mu kusaba okulwa so mumunoonyeko ku nnamba z'essimu ku internet wonna waali mubeere nga temutambula n'embeera yonna nga naffe tukikwatiraganiza sayidi eno Madrat waba alina ekifo kye n'atunda n'afuna akasente n'abayinamu nga gwe batandika okukola ekyo ate nagula ng'obadde omanyi nti n'omupoloti we temugyamu nnyumba buladi weefunira akayumba obulamu bubeere nga bugenda mu maaso bulungi yes so ze lujja Katonda abankuumire tukwatagane mu programu esinga kweno.